nga tugenzeeko omukyalo gwe bayita KEMI SERA, omukyalo bamuyita KEMI SERA n'omukyala bamuyita Bata. Abajjukira emboozi ya KEMI SERA omwaka gumu n'ekitundu okusobodde okuba ate nga guyita yayita mu mbeera y'okutulugunyizibwa nti omukulu gwe bayita oba ajaluuna yabyeyogerera naye tebyali byangu, embeera etali nnyangu wadde n'akamu. Mu mbeera ey'ekisa omukyala gwe bayita Bata kwe kuba teyakwatibwa ekisa n'asobola okuba ate nga ayolaayola omuwala gwe bayita KEMI SERA okumulabirira kumubudaabuda asobole okuba ate nga adda mu layini olw'ensonga nti yali atandise okubwa ebiragalalagala omuli enjaga mwenge biki byonna nga tayawula kikyanywa mu mbeera eyo. Omukyala KEMI SERA baga yali agudde n'eddala mu mbeera etali nnyangu olw'ebizibu yali atuuseemu n'amuteeka mu management gye bayita MBM Music oba gye bayita Bata Music. Ge twafunye mu weekend nnaku ndowooza nga story eno ebaddemu mpolampola nga bagitambuza nga bwe bagamba nti KEMI SERA yabba bba wa Bata era nti okwanjula kuli kumpi nnyo okuba ate nga banjula KEMI SERA. Ebyo byonna bisoboka naye nga Bata abayimbi ennaku zino obubadi bungi nnyo babukoze okuyisaawo bye baagala okuba ate nga bayisaawo byonna bisoboka KEMI SERA okuba ate nga yatwala bba wa Bata olw'ensonga akadde kano KEMI SERA ennyimba zafulumya alaga takyali mu management ya Bata Music agamba ali mu KEMI SERA Music era abaddeyo n'akayimba bakayita Kasukaali. Byonna bisoboka n'abamu bagamba ayinza okuba alina oluyimba lwe baagala okupushinga. Ebyo ebitundu biyinza okuba bitonotono kukukkiriza naye ng'abamu bagamba omukyala KEMI SERA we yatereramu eddawuli eryagudde kwe kweddiza nti bba wa Bata omukulu we yabadde abeera South Africa. Nga tuzeeko emabega embeera nga bwe yaliwo tuddeko emabega omwaka mulamba omwana w'obuwala ono KEMI SERA yali agamba ajaluuna amukubawulira yankubanga ngakera ku makya n'akusibako omuntu abasajja naye nga takukwatangako yadde n'omusajja ate nga tobayina naye n'akuteekako ekintu ky'otakoze omanyi kiruma kati okutulugunyizibwa mu kutulugunyizibwa okwo okubeera nga ansibako kyemba sikoze omwo mwe nayigira n'okunywa omwenge nneme kulowooza ku byabaŋŋambye okitegeera mbeera awo wakiri nnyo neebaga yadde nakola decision info naye kati natereera nabivaako byonna kyova olaba nvuddeyo ninga omwana n'azaalibwa obuto. KEMI SERA mu mbeera etali nnyangu ng'agamba ajaluuna ali amusabula emiggo we twatuukira omukyala Bata okuba ate nga amuyolaayola. Bibiro Bata bye yatugamba naye tulabe. Ya kituufu 100% KEMI SERA yanegaseeko era ali under MBM kitegeeza Bata Music naye ekirizibwa okubeera nga ebeera ne KEMI SERA kubanga wali waka eri empire so twamwaniriza tukole kuba mukwano gwange mumanyi yava mu cream hajjana yali anyambyeko nange ng'omuntu kati tekingasa bwe siyamba muganda wange ate nga yali ali mu bwetaavu bw'okwetaaga omuntu gwabeera naye mu music. KEMI SERA is very okay. Tukole ennaku zino emikola agikubira ddala nnyo ntambula naye buli wamu shoza ze zitanatandika naye emikolo tukola tutambula naye studio tulina oluyimba olupya lwe tuleeta lwe luyimba olwo lwe bayita Do You Love Me olwafuluma mu mbeera eyo yayogera bingi nnyo Bata wabula ekyamazima KEMI SERA ono gwe nina leero gwe manyine mabega eri owa wakati awo ng'ali mu kulimu simanya abadde biki simanya oyo simumanyi kuba saali naye kati nsobola kwogera ku KEMI SERA ono akeera ne tugenda ku church for example ku Christmas ne tugenda ku church ne tugenda mu salooni ne tugenda mu makeup ne tugenda ku mikolo you know omuntu eyekubiriza diva tugendeko mu studio tutina program bwet so kati oli simumanyi ebyamuliko byonna sibimanyi ali very okay tewalina sisuubira nti waliwo ekyamaanyi ekyali olwakuba ebintu gamba babyongerayo mu ngeri yonna ate n'ekirala nti mu kaseera ako teyalina muntu mutuufu manye omuntu omutuufu nga tannawaawala asooka n'alaba ye Bata awo ng'ayogera ku biseera biri nga yakafuna KEMI SERA wano yatugambako nti balina n'omwana KEMI SERA ayina walukaga yamuzaalamu omwana ono meeya Bata yabitugamba ono bamuyita Jaden Walukaga gwe twakeera ne tumuzaala mu Mr. Walukaga meeya wewa wemaya
era nga twamuzala n'ono ebiseera bye nali siriiwo nali Boston esaali ubona balage nange nali muto nange banimba sweet naawe naye dadi w'omwana yoyo gwe lwaki obaawulamu gwe abankwanira gwani agamba nti nakabira n'abasajja babiri mu nseeno bagamba nti KEMI SERA yabbye omwami wa Mary Bata ne Mary Bata oba yabimanyako fano jange bafanizi bange amanya gange nze Mary Bata Namakula Shamsa muganda wa KEMI SERA mama Jaden nze oyo omungi mujja wange mwami wange nga muliko bw'omwe amuyita naddota mu lugero lwange gye nvudde nga siraba twamanyi SERA lwaki mwambadde bifu ate tubeera ffenna tuyimba ffenna ndi sister we yanzirako tuli balongo tuli twagalana nnyo tetulina tambu bange twambadde bifaanagana because lunaku lwa mwana waffe nakano kaana ka SERA kano kaana kange tulina okwebereramu munnanga ate tunaalinda famire zitusinga nnyo nnyo tusanyusa tukola ensonga ezo zaaliwo omwaka ng'oguyise abajjukira ebbanga libadde ddene nnyo kati agaliwo bagamba nti KEMI SERA bwe yatereddeemu biriwe byawonye bwe yabbye bawa Mary Bata yabadde ava South Africa era okwanjula budde bwonna ebyo byonna bisuubirwa abamu bagamba nti Mary Bata oba alina kayimba kuba yamanyira obubadi bungi nnyo yalinawo akayimba ka Chris Evans tubaale abakojjukira n'agamba ate agenda kwanjula Chris Evans biki byonna naye ng'ebitundu ebisinga bagamba KEMI SERA kisoboka okuba ate nga baana abawala bambi buli muntu yenna ogenda ng'okola ekintu ng'oli mwana muwala sooka ofukamire wansi osabe Katonda yaba akutemera ekkubo kubanga at least Katonda abawaali mu buli kimu abamanyi ky'ogenda okuzzaako nekyolowooza bakola ki temukola nsobi gye nakola ye KEMI SERA ne mu interview zatera okwogera akadde kano agamba nti ye ali mu KEMI SERA music abaagala buli kimu kye tukola ne tukire